Nkwanirizaako gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke ow'Ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo. Nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi. Munnange tukyali mu katabo kaffe Omulembe gwa Muteesa owookubiri era nga akatabo kano kawandiikibwa omukulu Ernest Kibuuka era ng'olunaku olwaleero tutuuse ku mutwe ogugamba nti Muteesa asiibula mikwano gye. Abange abantu ba Buganda baali beekejja beeteekateeka okwaniriza Kabaka waabwe ate nga naye ali kugwa kusiibula mikwano gye egyali giweze ekiseera kye yali amazeeyo. Ku lwanga 11 Okitoba 1955 lwe yakola embaga makeke kwe yayitira abantu abaasukka mu 400 abeebaze bye baali bamukoledde mu biseera bye yalimu ebizibu ennyo ate n'okubasiibula nga tannadda mu nsi ye. Kabaka Muteesa ayogerwako ng'eyali amanyi okukwana emikwano mu bantu ab'enjawulo ne mu mawanga era mikwano gye baamuyitanga King Freddy. Okulaga bwe baali okumpi ennyo naye, munnange omu ku baabeeranga naye e Bungereza yanyumiza omuwandiisi w'ekitabo kino nti obubaga bwa King Freddy balodi oba bayite balodizi baabwagalanga nnyo. Engeri Abangereza abawaggulu gye batera okuba ab'eggume nga tebatera kukyalagana, munnange nga Muteesa bw'abayita baafunanga omukisa okulabagana nga bwe beemisa n'obugiraasi. Bano be bamu ku bakungu abaali ku kabaga kano. Kwaliko Archbishop w'e Canterbury, Duke Wellington, Lord Lloyd, abakungu okuva mu Colonial Office ne bakyala baabwe, Lord ne Lady Lucas Freiburg, Bishop Crail Stewart, eyaliko Bishop w'e Namirembe era eyamutikkira engule mu 1902. Kwaliko Earl of Listowel, King ne Queen Celeste Kama owe Botswana, Lord Justice Kenneth Diploko, Dingo Futu, Professor Wankoko n'abalala bangi nnyo. Mu bigambo bye eri abagenyi be yabagamba bw'ati: mujja kwewuunya okubategeeza nti muli nnina okusaalirwa kunene nnyo okuleka ensi eno era nammwe mikwano gyange ababadde bannyambe ennyo mu ngeri ezitali zimu. Kino nkakasa nga mujja okukyewuunya kubanga ate nze kennyini nze mbadde nkola obutaweera mu myaka gino 2 gye mbadde wano okulaba nga nsobola okuddayo mu nsi yange. Emyezi 6 egyasooka nga nakatuuka wano gyankaluubirira nnyo n'okwetamwa ne neetamwa, naye kaakati mbadde mmanyidde era nga njagala nnyo ensi eno. Munnange Kabaka yagenda ng'ayitaayita mu bagenyi be nga bw'anyumyanyumyamu nabo kinnoomu era nabo ne bamutegeeza nga bwe bagenda okumusaalirwa ennyo ennyo ennyo. Ennyonyi ezaapangisibwa okuzza Kabaka zaali 2. Emu yapangisibwa Buganda gavumenti okuleeta emigugu n'abamu ku bantu ba Kabaka ate endala gavumenti ya Bungereza ye yagipangisa. Ennyonyi ey'emigugu yatuuka Entebbe nga 16 Okitoba 1955 nga mulimu abasaabaze 9 era abamu ku bano mwalimu Mwami Tamale, Mukyala Gwera Munyapempe, Iggy Ndawula, Fred Mpanga ne Mukyala Margaret Kavuma, Mrs. Odaka. Ku Sande nga 16 Okitoba 1955 Abaganda 40 bakkirizibwa okutuuka awaali ennyonyi ne bafukamira okusiibula Kabaka waabwe. Oluvannyuma ennyonyi yasitula okwolekera Uganda. Bano be bamu ku bantu abawerekera Kabaka okumutuusa Entebbe.
kwaliko omulangira Henry Rashid Kimera n'alinnya Ndagire Charles M. Mukasa eyali private secretary we, Palma Ntanda Saabakaaki, Robert Ntambi gwe yagenda naye mu buwaŋŋanguse, Lameka Sebanaakitta, Antonio Gita, Rafael Kasule, Paul Kakembo, Thomas Makumbi, Bendikito Kiwanuka, Abu Mayanja, Matiya Wamala n'abalala bangi. Anti ennyonyi yajjula bugule, owulidde. Ate bano be bagenyi mikwano gye nabo abajja naye okumusanyukirako. Mwalimu Lodi ne Lady Diploko, nga mulimu Dingo Futu ne mukyala we, Mwalimu Fulege ne mukyala we, Downs ne mukyala we, Mark Ewani ne mukyala we, Mathiesoni ono ye yakiikirira omukulu w'amatwale, nga mulimu Lodi ne Lady Hamingford, Pastor Lindi ne mukyala we, mukyala wa Bishop Stewart, Mwalimu Hadoni, Reverend Michael Sikoti, Reverend Jetaira, Colin Meso, Miss Joyce ne Lady Bennett. Abaganyi bano Abangereza gavumenti ya Buganda yabayita babeerewo okulaba Abaganda bwe basanyukira kabaka waabwe, naye okusinga byonna babeewo ku mukolo ogw'okuteeka emikono ku ndagaano ya Buganda eya 1955. Abaganyi bonna abaayitibwa okuva mu nsi ez'enjawulo okubaawo ku bikujjuko bino baawerera ddala 9. Owulidde. Ennyonyi abwe yayimirirako e Cairo mu Misiri wali, ne Karutumu mu Sudaani. Mu bifo byombi Ssaabasajja gye yeeyanirizibwa n'ekitiibwa ekisaanira abakulu b'ensi, anti mu nsi zombi baamwalirira ebiwempe ebimyufu. Owulidde. N'akubirwa n'ennyimba ezaaniriza abagenyi abakulu ababa bakyadde mu nsi. Kyewuunyisa abantu b'e Misiri okwaniriza akabaka mu ngeri eno kubanga baali baakagoba kabaka Faruku ku Namulondo. Okuva e Karutumu ennyonyi neeyolekera olw'Entebbe. Abange aha, mulowooza bino sibifundikidde? Munzikirize nzire e Nabalanga Obukuba Kyaggwe tuddingana ate mu kitundu ekirala.